Gende lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri asatu. Nena mwase Uganda abatulaba. Ono emayiko kakembo mbwatekamwa. Okuva Entebbe yakiikira President Museveni mu Parliament. Oba amujjako ddi ebirowoozo n'abitwala mu Parliament simanyi. Naye omukulu gw'okiikirira yakyogedde lunywe nti tewali yadde akantu akamu akasobola okujjukirwa kwa Amin. Nti Amin oyo gwe mulaba gavumenti yali tekolera ku mateeka yate yaliwo mu mateeka. Abalowooza okumubbulamu simanya oluguudo, simanya street, simanya ssomero, simanya institute tebiriiyo. Amin yagenda mu mwerabire. Naye gwe oyinza okuvunaana omuntu okuba nti muzibe. Wanji? Toyinza kuvunaana muntu nga muzibe. Kitonde. Abatalaba. Kitonde kya. Kakati abatalaba muleke talaba. Kati fe abalaba oba obuuza ndiwamaggwe bw'okompeeringa Amin ne Museveni olaba ani asinga wanga nze nina amaaso. Nze nina amaaso wanga nze nja kulaba nkugambe. Okay, Museveni atufugidde emyaka 4. Amin atufugira 9. Ono tuwa obubonero. Biki bye yakola mu 9? Ono biki byakoze mwana. Nekugamba nti owulira ow'omwenda yaleka atugulidde ennyonyi mmeka ezitambuza Bannayuganda. Ow'omwenda yaleka alina Air Force mmeka ez'Abannayuganda. Ow'omwenda yaleka training ezitambula nga ebyamaguzi bita ku nguudo z'ejjinja kutononera luguudo. Nga byonna bive ku mazzi ne ku train. Nga loire ekola bulungi. Eyafuga emyaka omwenda. Eyafuga emyaka omwenda ng'abaana be bonna ne bamikwano gye bajjanjabirwa mulago nga twalinnya nnyonyi. Bana bono n'akuula erinnya bamuteeka mu nnyonyi President ojje agende bamukuula erinnya e Bulaaya. Abono. Ow'omwenda tewali kulya nguzi. Era nga Amin olaba nga nabambega bombega okumugamba obugambi nti walidde enguzi kikunoonyesa. Bana abaffe tubakwata n'emisana ne Parliament ne baleeta emisana ne bagamba azikutte enkya n'amuwa PS n'amuwa Minister naye nga bamugamba nti muki mubbi oba kitegeera kati gowaana kakati nkubuuza bw'oba gwe Munnayuganda yagala kubanga zikyali ngenda okumuweerako obubonero ffe kyatukyali Bannayuganda bonna ekyaba kyayisa Amin kijambiya kutta abantu nga babuzaawo naye kakati njagala nkubuulire Amin yayingira mu buyinza bw'osoma Masadisi ya President we Kaguta Museveni akugamba ye teyafugwa na Amin olwawamba bwati n'agenda we n'atako mulwanyisa Tanzania kati Museveni n'alyoka afuga manya Amin n'afuga ng'amanyi nti alina abayeekera bamuyeekera President Museveni yeyisa atya nga ategedde abayeekera bamuyeekera njagala gombuulire President Museveni bw'ategera nti waliwo omuyeekera mu kitundu gundi yeyisa atya toketusalira Amin omusango President Museveni bamugamba nti mu bakonzo Rwanze President w'abakonjo yani omusinga ti omusinga waliwo abagiraagira obusungu bwe yatwala e Kasese Amin yali aboleseko mu ggwanga lino obusungu bwe yalega ku Kyagulanyi ng'amaze otegera nti Kyagulanyi anyenye entebe ye eruuka bamukutte wano obusungu bwali ku luguudo n'okuba buli Munnayuganda amasasi n'okukwata bwakwasa ayambadde katisaati ka red nakati bakyali kigo bali kitalya bali mu makomera ag'enjawulo abala battibwa ba Bosco tumayina gye bali bakibalama kati oba kyanyenya Amin manya bumanya nti ate Amin bye nali namunyiigira ate naakoze ebisinga kati awo n'ensaza bwe bayikwezoni n'ensaza nti omu ate nga bw'otunula olwali olukwe lw'abali mu nsiko nga balwana ekizibu kya muna tebusoma bitabo mugende musome ebitabo by'abaana abasajja bennyini be bajjanga mu Kampala ne bakozinga okavuyo bakyayise gavumenti yes biri ku likodi nti nagendanga nentega bomu noyo bishop gwe mugamba okufa John Ndumo oyinza okwekakana nga n'abamuvaako abeetola nga baali mulimu nabanoonya buwagizi be bakukubira essimu ne bamuloopa ne bagamba ne bakutega emmundu ate ne bakubira gavumenti mugende mugikebere mweri bagenda okusangibwa butunga emmundu mweri byali bya politics bazanya byabufuzi kufuna buwagizi kukyayisa ono omanyi yalina obusungu bungi ate ng'ejjatasoma musajja wattu nga talina intelligence ye mugamba nti omuntu adde alina emmundu mu bbuutu omwayinza otaba muyeekera wanoonyereza emmundu yazzeemu etya bana abasajja abayinza oba basudde mu ki ye nga tabifaako bakusanze emmundu watakukonduka bakutemeko omutwe kyensobi yokka gye yayina naye nga bennyini abaali mu nsiko Tanzania nga balwana bakomanga wano mu Uganda ne bakola ebikolobero okwongera okukyayisa Amin so buli kikolobero kye tukiwatiba kwa Amin oyinza okakana nga byakolebwa President we Kaguta Museveni n'abasajja be aba NASA Fronasa emivuyo gye bakola wano it was a terrorist group ne kakati ekyaliwo ng'ekola clandestinely kati toyinza kunkakasa nti ebintu byonna bimulumiriza Amin nti yabikola so kakati Amin bw'abanga aganye okukimuwa tasobola muwa wadde switi tekirina buzibu naye Mukama tumusaba Katonda talya nguzi munnange ate teyebaka Katonda nze mwesiga era sikyayomba na muntu
Katonda mwesiga ngoyagala okukakasa Katonda nti w'amaanyi gende Nairobi ku muzikiti olaba abasajja abaali abanene abaamini alina ku muzikiti ng'akusaba ssente zakulya jjajjange genda olabe bakazi baabwe Entebbe batambuza njeyo banagita fogoya bakuŋŋaanya ebyo ne batambuza obasanga ku mito gabano baali bakazi babakeya ogambye Kyagulanyi ttaka gimu Kyagulanyi ttaka gimu nnyo wano mu Uganda tunafuna pulezidenti tunafuna avuganya Museveni